Oluwasa kitaffe atagwa Mukama okusaasira gwa tambuza n'otuusa mu kifo kino mu kuweereza kuno. Kyetuba tusaba ekisa emirembe obulungi n'okwagala eri abaana b'abulenzi n'abuwala bawuliza ebigambo bino bituteekerere wamu olw'obwakabaka bwo ne Mwoyo Mutukuvu omulungamya waffe omukulu atulungamye mu bigambo ebikulu ebigenda okuyigirizibwa enkya olwaleero n'ebirala byonna ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Fernando tuli wamu nti tuli ku kyakuyiga ekyo namba 8 mu kwote eno Mukama tusobozeseza okutambula gye twatandika mu mwezi ogwa July kakano tuli mu gwa August so nga ate tujja kukwasaganyiza wamu n'ogwa September. Ekyokuyiga kituliko obulamu Obuwundiddwa. Yes, Obuwundiddwa, Kristo n'okwogera Okulugamizidwa. Okwogera Okulugamizidwa Omwoyo. Yakiyisa atya mu Luzungu? Christ-shaped lives and spirit-inspired speech. Yes. Twatunulidde tutya ensonga eyo? Nje twayita luli twalaba ku kyama ky'enjiri. Yes. Katonda yakwata abanamawanga n'Abayudaaya n'atuleeta wamu ne tubeera united oba ne tubeera bumu. Okuuma obumu buno alina ebirungo bye yatuwa bye twayogerako sabbiiti eyayita obuwombeefu, obukkakkamu n'obugumiikiriza. Teyakoma awo n'atuwa n'ebirabo naye ng'ekigendererwa ky'ebirabo bino tusigale nga tuli bumu. Bw'amala obituwa kiki kyatusuubiramu bye tugenda oyigako leero. Bwenja okusaba mukadde kiwanuka tutandikirewo mu Befeso essula 4 onyiriro 17 paka 19. Olw'e-17 yagambye kyenva njogera kino nentegeeza Mukama waffe mmwe muleme okutambulanga nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe bitaliimu nga bazikirizibwa amagezi gaabwe nga baawulibwa ku bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo olw'okukakanyala okw'omutima gwabwe. Kubanga beerabira okulumwa ne beewaayo mu bwenzi okukolanga eby'obugwagwa bwonna mu kwegomba. Naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo oba nga mwamuwulira. Mukadde awo wendi kisoboka okuba kubanga yatujjayo eri n'atuleeta eno ffe abanamawanga naye ate environment gye tulimu ne bali abatannategeera Mukama mwebali. Kisoboka okubanga tweyisanga Mukama bw'atwagala yadde environment gye tulimu y'abano y'abanamawanga oba abatannategeera Mukama. Mukadde kisoboka? Naye agambye nti waliwo okulungamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu. Bwe tubeera mu b'amawanga bannaffe ne kale kasooka enkajje bw'ayogera ku bw'amawanga neewuunyiza bwewonya nti bw'ayogera ku b'amawanga ayogera ku abo abatakkiriza Yesu. Abatakkiriza Yesu era abatamumanyi abatakkiriza kukola kwa Mwoyo Mutukuvu. Bwe tubeegattamu balina empisa ezaabwe. Empisa ezo weekanga bwekanzi nga ziyinza naawe okukola ki? Okuyooleramu. Pawulo kyagezaako okukola ki? Okunnyonnyola. N'agamba temwayiga bwe mutyo. Ffe tuli banjawulo okuva ku b'amawanga. Tweyanziza mukadde. Ffe bwe tudde eno side Mukama gy'atulese ng'atujje nga mukadde bw'atugambye bali abatannategeera Mukama n'atuleeta eno. Mukama atuwadde biri bye twayogeddeko ebirungo n'ebirabo. Tayagala tusigale nga bwe twali. Naye bwe tusigala nga bwe twali tuwa chance ekibi okutusensera. Awo twagendedde ku kitundu ekigamba nti engeri
ekibi engeri gye kigenda kisenseramu. Bwe tujja eno naye ne tusigala nga tukyeyisanga bwe twali eri, tuwa ekibi chance okugenda nga kikola kitusensera. Kati twagala tulabe process kitusensera tutya. Nja kusaba mukadde tugendeko mukadde Kiwanuka, tugendeko mu Zabbuli essula esooka n'olunyiriri olusooka. Zabbuli essula esooka olunyiriri olusooka lugamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Mukyala mukadde Kabiito, olabye ekyawe engeri ekibi gye kitusenseramu process. Nti tusooka ne tutambula nakyo oba ne tukiwuliriza, bwe tumala ne tukiyimiramu, bwe kituuka ne kikajjala n'akatebe ne kituula mu ffe. Essebo nkyali awo nyini mukyala mukadde Kabiito, tulinayo mu Bayibuli be tumanyi abaawawaaza ekibi ne batambula nakyo, ne bayimirira nakyo, ne bakiwa n'akatebe ne batoola nakyo. Essebo ninayo examples 2 okutandikira ddala mu lusuku Aden. Eva bw'awa obudde ne yeetooloolera awali ekibi, teyakoma okwo, n'adda ne Sitaani ne bakubaganya ebirowoozo ku kibi. Bwe yamala ne yeekenneenya ekibi n'atuuka okukikwatako n'okulya n'akola ki? N'alya. Nti naffe tuwa omukisa Sitaani buli lwe twetoolola awali endowooza ze okufaananako nga Eva. Omulala yali Lutti. Bwe baayatuuka okwawukana n'asinga okumpi ne Sodomu, naye gye byaggwera ng'ali mu kibuga mwennyini ng'ekibi akisemberedde akiri wakati. Kadde Kiwanuka. Omulala ye Dawudi. Dawudi y'omu ku basajja Katonda be yakola obulungi, kuba yamutegeera okusookera ddala, naye ate oluvannyuma ekibi ne kimusinza amaki. Bwe yakiyingiramu n'akiwuliriza ng'ali waggulu ku nnyumba, n'atunula, n'amala okutunula n'ateeka mu nkola, n'okulagira n'akola ki? N'alagira olw'obuyinza bwe okukakana ng'ekibi kikoze eki? Kimusensedde. Wano nno nafunyeewo abavubuka betulina ensangi zino, nankwadde nga abamu bali mu kkanisa, emirembe gigenda ne gibayingiramu ne gibasensera, ogenda okukakana ng'ekibi kibakoze eki? Kibafuze. N'abasalakaati ne bakola biki, abambala obugoyi obumpi, abakola kwegamba n'otunuulira ne beerippa kusiiga biki n'ebiringa ebyo. Kwesemberezaawo okwo oba weesembereza kibi. Oli ku njalo osiiga olaba ng'ekyokuzannya, naye ekibi kikola ki? Kisensera. Oli ku mimwa osiiga, naye ekibi kikola ki? Kisensera. Yuda Iskariyoti n'ebirya yamaliriza kisembeza n'akatebe kifunye n'ekyo kyamukomya. Kwamulema nga tukyali awo wennyini. Ffe tusomyeko ekizampo nti bano bawawaazi ekibi ne kigenda nga kibasensera ne kibasenserera ddala. Nange entunula eno ne ŋŋamba Dawudi kiki ekyamusensera nti obuwenzi bwamusensera? Ne ŋŋamba nange kanfube mu maanyi gange mbulwanise. Naye buli lwengezaako okufuba mu maanyi gange nemmererwa. Mukadde Kiwanuka, lwaki buli we tufuba n'ogamba eno wiiki kanwanise obubbi? Kubanga tutegedde tuvuddeyo eri, naye obumu tujja nabwo obuntu bwaffe eno. Naye lwaki oli n'agamba kanfube nwanise obubbi buno, naye ne buli bwafuba n'alemwa mu maanyi ge? Lwaki tulemwa mu maanyi gaffe? Amaanyi agaffe, obuzaale bwaffe bwa kibi. Olwokubanga obuzaale bwaffe bwa kibi, omuwandiisi wa lesoni eno yatukoze bulungi bwe yatuwadde omutwe ogugamba nti obulamu obuwundiddwa Kristo. Obulamu bwaffe buteekwa kuba bwe tukkiriza Yesu Kristo, tuteekwa okukkiriza ye yennyini y'aba abufuga, bulyoke buwundibwe ye. Naye bwe mmala okuwundibwa ye, ate tuteekwa okukkiriza Mwoyo Mutukuvu aluŋŋamye. Bw'ana aluŋŋamye obulamu bwaffe,
Kubange tuli mu nsi ya kibi. Tujja kwekanga nga amaanyi tugafunye si kulwaffe naye ku Omwoyo omutukuvu oyo omulungamya waffe. Tuyanza mukyala mukadde Kabiito. Tetuyinza kweyamba n'akatono era tuzze tuyiga nti amaanyi agalwanyisa obubi tuyinza kuba nago nga twerippye kwoyo ayinza byonna. Ekibi kino kiringa kookolo oba kansa nti bwe banzuulamu obutafaali bwa kansa mba neetaaga omusawo annyambeko okuvuunuka ekizibu ekyo. Kati n'ekibi kino kinneetaaza nnyo Kristo. Tuyanziza yesewo. Nfe lwaki ekibi kino kitusensera newankubadde twandyagadde okukirwanyisa. Ffe ku bwaffe ng'abantu tetulina maanyi gasobola kwaŋŋanga kibi. Okuggyako connection gye tuba ne Katonda waffe gwe twakkiriza yekka yavaako amasannyalaze oba amaanyi ago aganaazaawo ekibi ekyo. Buli we tuba nga tuli disconnected ekibi kituwangula. Kituufu. Tuyanza tusomeyo olunyiriri lumu mu Balomi essula 7 14 ne 15 okakasa ensonga eyo gye muwadde abawuliriza. 7:14 yagambye kubanga tumanyi ng'amateeka ge g'Omwoyo naye nze ndi wa mubiri natundibwa okufugibwa ng'ekibi kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola. Bwe tumalidde awo mulabye nti tusoma nti tetuba na ssuubi kubanga bw'oyagala okukola ekirungi ate kibi kyekijja. Kati essuubi tulijjawa? Nga temunnampulira ansa essuubi gye tulijja. Nja kusaba tweyongereyo mu Befeso 4 essula 2:24. Bwe tunamala osoma mumbuulire essuubi gye tulijja. Olwabiri yagambye naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo. Obanga mwamuwulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu. Mu bigambo eby'empisa ez'olubereberye mw'okwambula ng'omuntu ow'edda avunda olw'okwegomba okw'obulimba era okufuuka abajja mu mwoyo gw'ebirowoozo byammwe okwambala ng'omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Tuli ku kitundu eky'okukyusa ekyambalo mu ngeri ey'essalira. Kibuuzo bw'okiddiramu awo nti ffe essuubi tulijjawa bwe tugezaako okufuba mu maanyi gaffe ne tulemererwa. Essuubi liriwa? Essuubi tulijja mu Katonda yekka nga bwe tuzze tuyiga. Era mu byawandiikibwa mukadde Kiwanuka byatusomedde mukadde Kiwanuka nsaba otuddiremu ko 2:3. Era okufuuka abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe. Okufuuka abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byaffe tukifuna tumaze kukkiriza kwambala Kristo. Esebo. Mukadde Kiwanuka. Katonda mwesigwa nti teyatuleka bulesi ne tubeera nga roboti. Naye tulowooza tufumiitiriza kiregerekeka. Okulowooza okwo n'amagezi ge yatuwa bwe tuyigirizibwa amagezi ago bye tuyigiriziddwa ne tubiteeka mu nkola. Yesu Kristo n'alyoka atuwa amaki amaanyi ne twambazibwa omubiri omuki omujja ne tulyoka tutambula naye. Tweyanziza mukadde Kiwanuka. Olunyiriri lwenjagala tusome Bakolisa ekyokubiri essula 5 olunyiriri 17. 5:17 yagambye omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Amen. Ebyedda nga biweddewo laba nga afuuse mujja. Bifuuse bijja. Mukyala Kabiito awo njagala okuwuliza nti tuzze eri Yesu tufuuse ekitonde kijja. Ekitonde kijja kino tufuukirawo nga wakajja then nti event kiba lunaku lumu n'ofuuka kitonde kijja oba bokkiriza booti n'enfuukirawo ekitonde ekijja oba Nedda sebo
sikyuka mu lunaku lumu oba mu ssaawa ntono ddala. Okufuuka ekitonde ekijja is a process. Ate it is continuous. Nti mutendera ate oguba gweyongerako buli lunaku. Tuba tukula mu kisa. Banyonyodde wano nti nga bwogere nti okufuuka ekitonde ekijja. Ekitonde kino ekijja kiba kirabikako. We batunyonyoledde wano ku Mande nti ebyambalo ebyedda tebyabanga bwe tulaba kati. Nti kisuubirwa leero nyambadde ekiteeteeyi kirala n'enkyanja kwambala kirala. Omuntu we yabanga ow'okukyusa ku lugoye nga kiri noticeable nga kirabika. Gundi yasobodde okukyusa ku lugoye. Kaakati naffe obukristaayo bwaffe bwe tufuuka ekitonde ekijja kirabika. Oyali omuwe muzikungwa naga nti awasiriseewo obusirisi tekisoboka nga nfuuse ekitonde kiki ntaddeko ekyambalo ekiki ekipya kiteekwa buteekwa kirabika bulabisi bwe mba nga nzikiriza Kristo n'atuula mu nsi. Navuga nti kati mwami Gundi kati yayimiridde ku kitonde mukakasa yafuusa mu Kristo takyanywa mwenge nga kyewuunyisa era ekyo kimala n'okuleeta abalala bangi gye wazze kubanga beewuunya ekyakujje ku mwenge ogwabadde gukuwoomera bwe gutyo. Kade kiwanuka ssebo omwandiisi wa lesoni olw'akantu ke yatadde muno ke nnayagadde nnyo. Pawulo atugamba nti okubeera mu bulamu obuwundiddwa Kristo kwetaaga ebiyitwamu bya mirundi emeka? Esatu. Byayogerako ng'akozesa ekifaananyi ekyokwambala. Omulundi ogusooka agamba nti oteekwa okwambula. Okwambula omuntu owaki owedda n'omwejjako. Ekyokubiri okufuuka abajja mu mwoyo gw'ebirowoozo. Endowooza olina endowooza ezizo naye oteekwa okufuuka omujja. N'ekyokusatu okwambala omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. N'oyambala omuntu omujja. Omuntu bwe yeeyambulamu ebyambalo byakoleddemu tasigalira awo. Kitegeeza nti ateekwa okufuna ebirowoozo okunoonya olugoye ate lwaddamu okukola ki? Okusinziirawo waakola ki? Waalaga. Ekifaananyi ekyo bw'akireeta naffe kituyingiramu ne tukitegeera. Toyinza kuŋŋamba nti ndi mukristaayo ng'ogaanye okutambulira mu kigambo kya Katonda nga bwe kigamba. Yesu alagira kirala, gw'ate okola kiki kirala. Tweyanziza mukadde ku kitundu nja kusaba otusomere ekibuuzo ekiri wansi ddala. Njawulo ki? Enjawulo enkulu n'oddala eri wakati w'okuyiga ku Kristo n'okuyiga okumanya Kristo. Buli omu kyemmanya kansoke mukyala mukadde Kabiito. Enjawulo eriwo wakati w'okuyiga ku Kristo n'okuyiga okumanya Kristo. Nyinza okuba nga ndi kuyiga ku Kristo ng'ate siri kuyiga kumanya Kristo. Nzanya sebo. Okuyiga ku Kristo nyinza okumuyigako. Nga kati bwe tuli mu kumwogerako. Nemba nga ntaddeko akaleediyo kange nga njiga kwani ku Kristo. Oba omubuulizi najja ewaffe oba effort n'engenda n'entula n'enjiga ku Kristo. It is an external force wabaawo anjigiriza. Naye ate okuyiga ku kumanya Kristo kiva nnyo munda yange. Kyono gwe nayigako ate neeyongera ntya okumumanya. Kuteesa ndiwo. Okuyiga kumanya Kristo wabeerawo okwagala okutegeera. Mu kwagala okutegeera toyinza kwagala kutegeera ku kyotayagala. Kitegeeza Kristo wamutegeerako n'omwagala. Mukadde wabayo. Mukadde. Anjisewo. Ensi yonna eyogera ku Kristo nga bwe yakomererwa yazaalibwa nakula nafa n'okuzuukira n'akola ki? N'abatamukkiririzaamu babimanyi. Oku tuyinza okuyita okuyiga ku Kristo. Naye okumanya Kristo kyanjawulo. Kikufuula ow'enjawulo.
Kyekyambalo kiri kye weeyambulamu eky'omuntu owaddi owedda n'oyambala ekyambalo ekipya Kristo n'omutegeerera dda n'omanya nti n'obulamu bw'olina si bubwo ku buki ku bubwo ulina nannyini bwo era y'oyo Kristo yenyi nti singa teyaliibwo tewandibadde muki. Mukadde kye tulinga kyagamba mukadde okuyiga okumanya Kristo oba n'enkolagana ng'erabika ng'eririyo obeera n'enkolagana wakati wo ne Katonda oba tewamutegeerako obutegeezi mu bwongo naye ne mu mutima gwo aba mwali muba muyina ki enkolagana. Mwami Kuteso bado ina kyogamba. Badde njala example okwongerako obukatiriza ensonga eyo. Tukitwale ku bavuzi oba abayizi b'okuvuga emmotoka. Nsobola okugenda mu class okuyiga ku kuvuga emmotoka. Ne bwe ntandika okugituulamu n'engivuga mba ngenze kumanya kuvuga motoka eyo njibeeramu mu kuyiga mu kumanya emmotoka oba mu kumanya ku Kristo tumwambala ne tutambula tweyanzaawo we tuli. Muyinayo examples muyina mukyala Mukadde Kabiito ku bantu abayiga okumanya Kristo era nga bwe bayiga okumanya Kristo tugambye nti okuyiga okumanya Kristo muvaamu ebibala birabika bibeera riyo. Muyinayo be mukyala Mukadde Kabiito. Nze manyiyo Mariamu Magdalena. Manyiyo Yobu. Yayiga okumanya ku Kristo era n'amwekwatako nnyo n'anyweza enkolagana ye naye. Mukadde Kiwanuka. Bw'oyogera ku Laazaalo yafuuka ow'omukwano gyali. Kristo bwe tamuyigako buyizi ne tumumanyira ddala afuuka wa mukwano gye tukola ki gye tuli. Nange ninayo wange bamuyita Zaakayo. Yesu bwe yajjanga Zaakayo ali ku muti teyagamba bugambi gwe ayambadde ebyambalo by'e Babiloni vaayo mangu. Yamuyita na linnya lye okumanya nti atumanyi enkolagana eno gye tulina ne Mukama Katonda eririyo tumuyita nti Mukama waffe naye naffe atumanyi nti Kuteesa wange Mwami Kiwanuka wange atumanya amannya. Ogambye nti mulimu ebivaamu era Zaakayo bw'amuyita n'addiza be yanyaga ate n'ayamba n'abatali naye ne Mwami Kuteesa alina owuwe. Nange ninayo Yes. nti Yobu nti yatuuka ne ku serigamba nti newankubadde nga nzita nenze namulindirira ekitegeeza yamumanya kituufu nnyo. Tugenze ku kitundu ekirala ekigamba okwogera okuzimba obumu okujjudde ekisa. Bwe kiri Mukadde Kiwanuka okwogera okuzimba obumu okujjudde ekisa. Twakomye ku 24 Abefeso kati twagala tweyongereyo ku 25 paka 29. Twagala tulabe nti bwe tujja eno waliwo ebikyuka mu njogera yaffe ne mu neeyisa yaffe ngeri tuvuddeyo gye batugambidde eri mu 17. Mukadde nja kusaba otusomere okwo. Kale mwambule obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya bannaffe fekka na fekka. Musunguwalenga so temwonoonanga enjuba ereme okugwa ku busungu bwammwe. So temuwanga bbanga Setaani eyabbanga aleme okubba nate naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye alyoka abeerenga n'ekikumuwe yeetaaga. Buli kigambo ekivundu kireme okuvanga mu kamwa kammwe naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba omuntu bwe yeetaaga abawulira kibawenga ekisa. Nende maaso mpaka 29 otuseewo. Soko tuddiremukko Mukadde Kiwanuka ku 25. Kale mwambule obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya bannaffe fekka na fekka. Awo ndi nammwe atugambye twogerenga amazima. Tulinayo bannaffe bagamba oyo namwatulira gamba gundi ajjamu tugambira kigendererwa ki
bwe tubanga tugenda kugera mazima gano galina kuba gatya mukyala mukadde Kabiito? Bwe tubanga tugenda kwogera mazima twandigogedde mu kwagala. Engeri gye twogeramu amazima gano nayo kitundu ku kuzimba enkolagana wakati w'Oluganda gwe twagala mutugambireko n'oli gwe tusobaganye naye. Kubanga senga amugamba nga takozesezza kwagala ate wagenda baawo kusatulukuka. So nga ate ekigendererwa kya Kristo okulaba nti tuli bumu. Geza amazima tulina googera mu mukwano. Kyakusaba mukadde tusome n'olwabiri lw'omukaaga olwo. Ina kyempuliddemu nange kimbuzaabuziza. Busungu walenga so temwonoona. Enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe. Atugambye ate tusungu walenga. Naye nga nsubira we tujja eno by'obusungu tulina okukola ki? Kiki kyategeereza ddala awo mukadde? Twamaze okiraba nti tuli mu nsi. Obutonde bwaffe bwa kibi. Waliwo ebintu ebijja ne bitugwako. N'ebyo bitugwako tuteekwa okukozesa. Wali yagambye ebirowoozo nga mulowooza. Mu birowoozo mwe mujjira n'okufumiitiriza bye ngenda okukola. Biweesa mukwano gwange ekitiibwa. Bimugulumisisa. Agambye nti okwogera okuzimba obumu. Kitegeerekeka. Byoyogera bisobola okuzimba obumu ne mukwano gwo. Obumu obwo tubufuna mwani? Mu Kristo ki? Yes. Mu Kristo Yesu. Bw'olaba nga tebizimba bumu ebyo bite. Nsungu walenga ne obusungu bwammwe tebugwo. Tebulwangawo. Lobuuza, fumiitiriza. Kozesa amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Mukwano gwange nze bwanga nfunye obusungu mukwano gwange ye munyiza kyenkana ki kyenyize ne mukwano gwange awulira nga kiteeko okubeera kyabagamba nti bireke biveeko. Kyala mukadde Kabiito waneno mu luno lunyiriri yagambye nti mukadde nsaba onziremuko katono. Alwamukaga musungu walenga so temwonoonanga. Enjuba erema okugwa ku busungu bwammwe. Otyo tatujjeeko lukusalwa kuba bantu kubanga omuntu yenna asunguwala. Naye ne mu kusunguwala kwaffe amagezi gatuwadde tusigalenga buli kye tukola tugulumiza Katonda. Kuba twesanga nga tukoze ebintu bingi. Omukazi yakubye omwana n'amutta yabbye ekinusu. Kyemba naye byabadde bitya nti busungu. Kwegamba ne busungu bwaffe tugeze okubufuga bulemu okutukulemberamu okutuusa ku kikwonoona. Nti bwe tujja eno tulina automatic bwe tujja nabwo nga okusunguwala kye kimu ku byo. Naye oba osunguwadde obusungu buno buleme kukuleetera kukola ki? Kwonoona. Awo bwe tuvaawo ne tugenda ku kitundu ekirala ekigamba omwoyo omutukuvu mu bulamu bw'omukkiriza. Omwoyo omutukuvu bulamu bw'omukkiriza. Abefeso essula 4 olunyiriri lwa 30. So temunakuwazanga mwoyo omutukuvu owa Katonda yabateekisaako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. Mukadde ndi awo tunakuwaza biki bye tukola ne binakuwaza omwoyo omutukuvu. Ekisookera ddala kyetuvuddeko nti buli kye tukola nga tekiraga mpisa za Kristo oba mpisa za Bukristaayo omwoyo omutukuvu anakwala buki bunakuwazi. Tojjukire eri bwe twali twogera naga nti nze kiŋŋwanira okugenda kubanga bwe sirigenda mwoyo omutukuvu tagenda kubakola ki? Ne bw'alijja agenda kulumiriza ensi olw'ekibi n'olw'omusango n'olw'obutuuki mu bulamu buno bwe tulimu. Ebyaffe bye twagala omubiri bye gwagala bikontana ne Kristo byakola ki? Byayagala. Kati mwoyo mutukuvu yatuyamba okutulaga nti eyo gy'oliko nsobi kino kyokola si kituufu. Kakati bw'akikulaga gwe n'okigaanirako kitegeeza oba omunakuwaza. Agambye nti tulemenga okunakuwaza omwoyo omutukuvu eyatuteekesaako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. Bwe tumunakuwaza kitegeeza ku lunaku olw'okununulibwa ffe tetuliimu
kubanga Omwoyo Mutukuvu ye mulungamya wa gwe twalabye. Era wano omutwe gwaffe ogwa lesoni we gusimbira ddala. Kyalo mukadde kabiito. Nti tunakuwaza Omwoyo Mutukuvu nga mukadde Kiwanuka bwagambye nga tukola ebyo byonna bye batuganyeeko mu ssuula ze tusomye waggulu. Twogera obulimba ku bannaffe, tusunguwala n'ebiringa ebyo. Naye n'ekirala tumanya amazima ne tugatuulira. Ne saagala kugabana mazima ago gentegeddeko n'abalala. Tekineetaagisa kumala kumanya Bayibuli yonna kuva ku luberebere paka ku bikkulirwa okubaako gwengabana naye amawulire amalungi agakwata ku Mukama waffe Yesu Kristo. Naye buli lwembaako kyentegedde n'enkona nakyo Omwoyo anakuwala kubanga nina kwasa musana. Kyekyambalo kiri nti bwe nkiteekako yafunye ekyambalo ekipya. Naye bwe ngatuulira si wa mukisa mulimu gwa Mukama waffe kugenda mu maaso. Mba nakuwaza mu Mwoyo Mutukuvu. Nami kuteesa. Yanziza sebo. Wano natunuliddewo ne ndaba nti ngaffe abantu omuntu yenna omulamu ne Bayibuli ekikkiriza nti asobola okusunguwala era ne tuweebwa amagezi obusungu buno buleme enjuba okugwa ku busungu bwaffe tuleme okwonoona. Lwaki? Nti bwe mba nakkiriza ng'era mmanyi nti nayambala Kristo ng'era omulungamya wange ye Mwoyo Mutukuvu. Mu kusunguwala kuno mpuliriza ddi gwe nakkiriza. Kubanga twalabye nti waliwo bw'omala okumwambala waliwo okumumanya. Bwe mumanya ntegeera empisa ze era nemmanya nti yankulembera. Bwe mala okusunguwala nzikiriza ne mu busungu obwo Katonda nankulembera. Awo kyekibuuzo ekyandize mu bulamu bwaffe. Oba obusungu we bujja ebya Katonda wanyuwe waawo nga neyambula ebirowoozo bye kibireeta kyogenda nakyo. Yes, nga nsigala ku bwange. Mu mbeera eyo wendabira nti nga tumaze okusunguwala tukkiriza Katonda n'afuga obulamu bwaffe kubanga twakkiriza okumwambala. Sebo tweyanza mukadde Kiwanuka. Isaaya 63 yankoze bulungi. Mu lunyiriri luno watandikira ku lw'omunaana yagambye nti kubanga yayogera nti mazima be bantu bange abaana abatali nkuusakuusa kale n'aba mulokozi waabwe n'aba muki etegeeza fe okulokolebwa waliwo eyeewaayo ku luki ku lwaffe. Agamba yabonyaabonyezebwa mu kubonyaabonyezebwa kwabwe kwonna. Ne malayika ali mu maaso ge yabalokolanga mu kwagala kwe ne mu kusaasira kwe. Yabanunula n'abasitula n'abetikkiranga ennaku zonna ezedda. Naye ne bajeema ne banakuwaza Omwoyo gwe Omutukuvu kyeyava akyuka okuba omulabe waabwe n'alwana nabo ye yenyi. Bwe tunakuwaza Omwoyo Mutukuvu Katonda atuvaako ne tufuuka balabe gy'akola ki gy'ali. Omwoyo Mutukuvu ono tuteekwa kumwegendereza bwegendereza. Nange mbuuzizayo ekibuuzo. Tuteekwa mwegendereza bwegendereza obutamunyiiza kubanga bw'omunyiiza ajja kuvaawo adduke agende. Mukadde Kiwanuka nze ndowooza bwe nti ekimu ku kiyinza okutukulemberamu obutanyiza Mwoyo Mutukuvu kwe kunyiikiranga okwekwata ku Katonda. Awo nno tuba tuwadde Mwoyo ono space atuule mu ffe atulungamyenga. Era simanyi naye njagala kulowooza nti emirundi egisinga bwe mbaako kye ngenda okukola
nenfuna endowooza munze nti kola bwoti oba tokola kino era bw'okikola oluvannyuma oddako ebbayinoga nti this was the spirit communicating. Omuwabu w'espace bw'otagimuwa takukaka. Twaza Omwoyo Mutukuvu mulamu bw'omukkiriza yatuyamba okukola ebyo ebisingira ddala okuba ebirungi mu bulamu bwaffe. Ndagambye nti obutonde bwaffe bwa kiki bwa kibi, naye ate Omwoyo Mutukuvu talwana naawe. Omugaana oli wa ddembe, bw'osalawo n'omuleka oli waki wa ddembe. Naye kyandibadde kirungi ffe abamaze okukkiriza Kristo okubeera mukwano gwaffe, okubeera omununuzi waffe, tuleme kunyiiza Mwoyo Mutukuvu kubanga yatuluŋŋamya okutulaga ebirungi Kristo bye yatukola ki bye yatukolera. Nja kusaba wenyino tusomere mu Abefeso essulemu nnyiriro 13. Mwoyo Mutukuvu ono ayinza okubanga anakuwala naye nga anakuwalira bwerere. Twagala tulabe azannya loolo ki mu bulokozi bwaffe buno, paati ki gy'azannya. Era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, Mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu yasuubizibwa. Kitegeeza mukadde gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuuka envuma ya Katonda lwerinunulibwa ekitiibwa kye. Mukyala Kabiito, awo kiki ky'olabawo Omwoyo Omutukuvu kyatusobozesa? Nti Omwoyo Omutukuvu ono yatuyamba okuwulira obubaka buno. Ate takomwoko n'atuyamba n'okusalawo ne tukkiriza obubaka bwe tuwulidde. Era Mwoyo y'omusebo ku byatugasa mu bulamu bwaffe. Bamwogerako mu bikolwa by'abatume 1:8 nti naye muliwe bw'amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okukka ku mmwe, nammwe munaaba bajulirwa. Ekitegeeza nti ne bwe naaba n'atwala amawulire gano gempulidde n'enzikiriza, Mwoyo yannyamba okugasaasaanya eri abalala. Amina. Kitegeeza ky'ogamba nti Omwoyo Omutukuvu ono yannyamba okuwulira, yansobozesa okuwulira, n'ansobozesa okukkiriza, n'ansobozesa okuteekebwako envumbo oba ke tuyisa akabonero. Ekitegeeza mutuufu okunakuwala kubanga alaba byonna abikoze naye tumugaanye, ate ng'amanyi ebigenda okuvaamu bwe tuba tumugaanye. Mukadde Kiwanuka agamba nti tuteekwa okwegendereza nga twogera ku kyama eky'obwakatonda obusatu. Omwoyo mu ngeri emu ali ne taata ate n'omwana. Bonna batudde mwani. Bw'ogaanako omu bonna oba bakoze eki? Bw'ogaana ekigambo eky'amazima ekivugambiddwa Katonda yennyini yakiwandiika. Kati kitegeeza omugaanyi oyinza okusigala ng'omwogerako ng'eri we twalabye. Kitegeerekeka. Ate era bw'oba awukanako Omwoyo alina okwagala kwe ye era alondawo nga bw'alabye, asobola okunakuwazibwa era olunsi n'okuvvoolwa. Abantu bamunakuwaza, oyinza omunakuwaza, naye ate waliwo n'ekirala ekisinga obukulu kwe okumuvvoolera ddala, kubanga ogaana okukola byakugambye oba omuvvodde. Ate Bayibuli egamba nti avvoola omwana alisonyiyibwa, naye avvoola Omwoyo Omutukuvu tagenda kukola ki? Kusonyiyibwa. Tweyanziza mukadde. Ekitundu ekiddako kye tugenda omaliriza nakyo kigamba kubeera bakisa so se kukaawa. Kindness not bitterness. Bwe tukomye ku Lwasatu nga tunakuwaza Omwoyo Omutukuvu, twagala tulabe 3:1 na 3:2 kiki kyatugamba. Mukadde Kiwanuka 3:1 yayogedde naga nti okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Tweyanza mukadde, biki byolabyewo byasoose okutugaana?
mwasa tumolumu zibadde ensonga mukaaga byatugambye okwewalira ddala. Obusungu twabulabyeko dda. N'obukambwe. Okukaayana. Okuvuma. Byonna bituvenga ki? Bituvengako. Ettima. Awo nno bwe binaabanga bituvuddeko. Kitegeerekeka. Lwaki agamba bituveeko? Kubanga waliwo eyatununula. Ayatununula si mulala ye Yesu Kristo. Waliwo eyatusonyiwa ye Katonda yennyini. Naye atusonyiyira mwani? Mu mwana we Yesu Kristo yafa ku luki kulwaffe. Kakati ebintu bino nga bwe twasoose okutunuulira ne tulaba nti nno obuzaale bwaffe bwa kiki? Weekanga bwekanzi nga bizze. Ettima nga likukoze eki? Ngalize. Naye agamba nti bikuvengako. Okukaayana. Okuvuma. Obusungu. N'ebirala. Nga bw'atugambye bituvengako kubanga twasonyiibwa nga tusonyiyiddwa okuyita mu Kristo Yesu eyafa. Kyala mukadde kabiri. Katono nnyo. Ye yafa. Yafuna obusungu, yandifunye obusungu okusinziira ku bye baamuteekako. Ye naye yabyegaanyisa. Kristo yavumibwa nti baamuvuma. Naye bwe baamuvuma yate teyazzaayo kiki? Kigambo kya kivumo. Kitegeeza nti bwe tuba nga tumukkirizanga mukwano gwaffe naffe bwe tutyo bwe tuteekwa okukola ki? Okubeera. Nti ekyokuyiga kyaffe kino ekyomunaana obulamu obuwundiddwa Kristo n'okwogera okulungamiziddwa Omwoyo Omutukuvu kyanzijukizza nnyo ate eri gye twatandikira mu lesoni eno ku lesoni yaffe esooka nga Pawulo awandiikira Abeefeso era ng'agamba naffe leero nti tuli mubiri gumu. Bwe tuba mubiri gumu ebyo ebyobusungu byawula tujja kulemerera okukola obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga omudinkoni yakoze bw'ati ate n'omusumba n'agamba bw'ati bwe tukuubagana omulimu tegujja kugenda wa mu maaso ate atujjukiza nti feki yeekaalu etya emu nti ate bwe yeemenyamu era omulimu tegugenda genda mu maaso abalaba abandisemberedde Katonda ate bamudda bbali n'atugamba nti tulinga omugole nga tweteekerateekera okudda kwa Mukama waffe tulina kutambula tutya tulina kweyisa tutya ne bantu bannaffe kwe kuba nti atugamba okwewala ebintu ebyo ate n'atugabaako by'atugamba mu Lwasatu mu 2 bye tuba tusembeza okulaba nti tuli bumu ne bannaffe ekisa okusonyiwagana. Okusonyiwa nno kitundu kikulu ku kubeera obumu kubanga mbeera awo nga nanyigira kuteesa nga saagala yadde okumulinaana n'aba waliwo ekirungi kye nandigabane naye ate olwo n'ebibi ebirala ne bizimbira ku ekyo ekyokuba nti nagaana okusonyiwaani. Nolukyaluka nga sennakuwa nange nalabyewo kiri kye baayita obusimbalaala vertical kinga Mukama bwe yatusonyiwa mu Kristo naffe kitugwanidde okusonyiwa bannaffe. Buli munno bw'akunyiiza sooka oddeyo eri oli agamba kikweyo ensonga nti musonyiwe nga nange bwe nakola ki bwe nakusonyiwa. Nga tannayogera waliwo omusumba ke yatuyigiriza nga tuli wano ka ai ako ke kasita kakomawo mungu kaserefu ako ekatuula watuula Kristo kati gwe sebo maama wange taata wange ali yoyina eddembe ly'okusunguwala dembe lyo era wono bw'osunguwala omwaka gwonna oli wa ddembe naye gwe aba asunguwadde gw'obozibye Mwoyo kolamu bw'osunguwala nga gwe nga Mwoyo Mutukuvu ne Katonda nga bakola ki nga basenguka naye omuntu asobola okusunguwala n'asalawo mukisa ng'alungamiziddwa Omwoyo Mutukuvu. Kitegeeza abaawo bwe mba nayambala Kristo wange nga namuyiga ne mutegeera mukkiriza ddi mu kusunguwala kuno okunnungamya n'okumanya okubeera n'ekisa nga so sikaaye newankubadde nga nsunguwadde. Awo mu kukaawa wennyini nti nga Kristo bwe yatusonyiwa teyateekako kakwakkulizo
Nego nti kuteesa nja kusonyiwa naye sooka onkole bwoti. So kitugwanidde bw'ojjukira nti oli yansonyiwa nga sina na kyenkoze. Naffe kitugwanidde okusonyiwa ennyo bannaffe. Omukadde ayingirewo. Kadde awo yingirawo. Basebo. Tuyinza n'okulowooza ku bukambwe n'ebiringa ebyo. Ne waliwo n'ababeera awo nga balabikanga si bakambwe. Naye bw'alaba gundi mukyala Kabinto ng'ayitawo ne baseka. Era nga tobalabako buki? Busungu. Naye ne weebuuza kiki ekibakola ki? Ekibasesa. Naddala baba nga bakyala n'abakyala. N'aba ng'ayitawo ne bamusekerera. Kagamba awulira ekiruyi n'atandika okuwulira obuki? Obusungu. Naye nga n'ekigendererwa n'okukimanya takikola ki? Ensi kyeveeremu okututegeera kubanga teyamutegeera ye. Abaagalwa. Kakano tuli baana ba Katonda. So tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye kubanga tulimulaba nga bw'ali. Era buli muntu yenna alina essuubi mu ye yeetukuza ng'oyo bw'ali omutukuvu. So tukkirize Mwoyo alungamye enjogera yaffe. Ebyo byonna bitubeeko. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Obulamu obuwundiddwa Kristo. N'okwogera Okulugamizidwa Omwoyo. Ebigambo bye twogera zitegeerekeka. Mu bulamu obuwundiddwa Kristo biteekwa okuba nga byanjawulo okuva ku bigambo ebirala byonna bye tukola ki? Bye tuwulira. Era olunyiriri luno ennyiriri zino tuteekwa zeetwalira ng'Abakristaayo. Eziri mu Befeso essuula esooka olunyiriri olwokusatu agamba nti yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo by'omu ggulu mu Kristo nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennabakola ki? Tennaba kutondebwa fe okubeeranga abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala. Bwe yatwawula edda okumufuukira abaana ku bwa Yesu Kristo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Kitegeerekeka. Yatulonda dda tumufuukira abaki? Abaana. Kakati tuteekwa okukkiriza obulamu bwaffe buwundibwe ye. Tuteekwa okukkiriza okwogera nga tulungamizibwa Mwoyo muki? Mutukuvu. Eyo yengeri yokka ejja okutuyamba okutambula nga tulindirira kubanga ono yatuteekesaako akaki? Akabonero okutuusa ku lunaku olw'okukola ki? Olw'okununulibwa. Tetulina kirala kyonna kye tuluubirira mu nsi muno. Tuluubirira kutuuka ku kununulibwa. Omulimu si gwaffe. Ffe amaanyi si gaffe, ffe kukkiriza ne tutambula n'oyo ye atukulembera. Tukkirize maama atuwonge maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda waffe omwagala tukwebaza kubanga otukuumye nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokuyiga bino ebituwandiikirwa ate okwongera okutusembeza n'okwongera okuyiga okukumanya. Nga tuyiga okukumanya ye Mukama katukusemberere ddala tuleme okubulamu abo b'onaatwala ng'okomyewo omulundi ogwokubiri. Tubeera ye Mukama ekisa kyo kakibeere naffe. Olukuŋŋaana lwaffe olwa camp meeting olwa Bukasa district ye Mukama tuluteeka mu mikono gyo n'enkuŋŋaana endala zonna mu nteekateeka y'emu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.